Omumyuka wa Katikkiro asooka Agitwaha Kaawaase ajjukizza Obuganda ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka bye yabakuutidde ku lunaku olwa bbalaza lwa wiiki eno bwe yabadde akuza emyaka 3 gy'amaze ku Namulondo okuba abeegendereza ku bataagala Buganda. Mwamuwulidde yagambye atya twaddawo ne waliwo abatayagala buki baagala kulya nnamunswa abataagala Buganda olwo tulina obeegendereza tuve mu kubongoota. Ono asinzidde Bulange Mengo mu nseko n'abakulu b'ebika ebya Buganda abavudde e Bungereza abakulembeddwa mu Salon Godfrey Kibuuka nga leero bano bakiise embugo okwongera okujjukizibwa butya bwe balina okuddukanyamu emirimu. Si ssente zokka mwe muwangaalidde eyo oyogedde ku mbiri za Queen oyogedde ku ensi ezirina Obwakabaka gye muwangaalira waliyo ebintu byetusobola okukoppayo. Oweekitiibwa Kaawaase abasoomozezza ku ngeri gye bayinza okumalako n'emirimu gyabwe nga bali mawanga ag'ebweru n'abakuutira okunyweza ensonga za Buganda si masonga 5 kyokka n'akaatiriza nti ebigambo by'omutanda naddala enkola ey'okugabana obuyinza eya federo bikulu. Yagambye biyinza okumalayo ebizibwa singa buli kitundu kirekebwa ebintu bikirinako enkizo bikiddukanya nkola eya federo okugabana buyinza okukuuma ettaka ebyaffe n'okunyweza ensalo zaffe eyakusatu zino zonna mulina ozisomesanga ate mulabe engeri ki gye muyinza okugyamu. Ssaalongo Godfrey Kibuuka agamba nti abantu bangi okuva amawanga agatali gamu abawangaalira e Bulaaya wabula nga bano bakyagenda mu maaso n'okukulaakulana olw'ensonga nti tebasudde ennimi zaabwe naawe ekyokulabirako eky'Abayindi n'Abachina awamu n'Abayudaaya ng'ayogedde ku kusoomozebwa kwe basanga. Eggwanga eryabajja eggwanga ery'Abayindi n'eggwanga ery'Abachina mubagwira abazze mu nsi gye tuwangaaliramu amawanga agasinze okwekulaakulanya amawanga asatu bwe twabuliriza ekintu ekibagatta kya lulimi na nnono teri muntu akulaakulanye genda walanga amawanga asatu naye ekigatta ekimu nti buli muyindi amanye olulimi lwe buli mujju amanye olulimi lwe ne buli mu China. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka abakulu b'ebika nga yakulira ekika ky'Ekkobe Namwama Augustine Kizito Mutumba nga yakulembeddemu abakulu bano abakuutidde okulembeza ennyo emiramwa Kabaka gy'awa Obuganda n'ababali e Bulaaya basobole okugitambulirako n'ayogera ne ku nteekateeka eyatandikibwawo ey'okukulaakulanya Abaganda nga bayita mu bika byabwe. Twakola ng'abakulu b'ebika w'emyaka 5 era namutayiiko oyo alimu kalonda yenna n'ensonga zammwe nazo mweziri zetusuubira nti nno singa tunaba tutuukiriza ebirirubirirwa ebyo strategic plan eyo ekoleddwako tujja kuba tukola omulimu omulungi ddala. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku STV.